nkulamusizaako gwe wenna mpuliriza wano Mwemekwesa singa bulijjo anti munnange zikometa etunula buli wamu okusobola okulaba biki ebigenda mu maaso. Kati tuli mu Uganda Law Society kubanga eno okuva lawyer Isaac Ssemakadde bwe yalondebwa kuba president oba Uganda Law Society, muganda wange obunkenke bweyongerera ddala era wetwogerera abaagala okubeera nga bamusuuza ekifo ekyo bangi ddala era waliwo n'abeewera nga beewera era nga abamu kiraga bamulinako n'ennugu bo ng'abantu bamulinako ennugu. Munnange tubadde tukyali awo libadde teriri busa ne wabaawo ate obubaka ku WhatsApp obuvuddeyo mu ngeri y'okuliikinga nti munnange bwe butyo bufunyise mu ngeri yonna naye nga bufunyise era nga buno bwongera okubeera nga bwanika. Edgar Tabaro nga omu kwabo munnange abaagala okusiguukulula Ssemakadde n'okumulemesa obwa pulezidenti mu kisanja kye kimuleme olwo munnange oba oli awo be bakolera basobole okubeera nga babalabira ddala era nga munnange obubaka bwa WhatsApp nga bwe kiri nti munnange anti Katonda gwe yawadde n'ennume ekola ki ezaala ate era amazima gamala ne gakola ki ne gazuuka eno ensi tebaamu byama biri awo. Kakati obubaka bwa WhatsApp buno munnange bumaze okubeera nga bwanika Edgar Tabaro era nga kiraga nti alina olukwe olw'ekyama oba secret plot okubeera nga asiguukulula Ssemakadde nga ayita mu kwonoona erinnya lye kwegamba yeevume olunaku lwe yeesimbawo kuba pulezidenti bwa Uganda Law Society. Kakati bino byonna bituwa ye Kakwenza Lukera Basajja ono yavuddeyo munnange okuexposinga skando era nga eno erimu Edgar Tabaro mu bubaka obwa WhatsApp conversation emboozi ye mu WhatsApp eyafunyise obulungi ennyo eyaliikinze ng'era eno eraga skimu ye ey'okubeera nti munnange undermininga legal figure Isaac Ssemakadde. Okusinziira ku bubaka buno Tabaro yatuuka n'okuwandiika ebbaluwa eyali egoba Ssemakadde kuba pulezidenti oba Uganda Law Society era nga ekyo munnange yali mwetegefu nnyo okubeera nga akituukiriza era nga kino bwe kitu kyaleetawo munnange ate obunkenke mu legal society eya Uganda wamu ne political circles. Kakwenza agamba nti munnange Tabaro oyo gwe mulaba newankubadde nga yeefuula okubeera intellectual naye oyo ye yakola olukwesikwesi okubeera nga ajjako Ssemakadde era alina pulaani nene nnyo tannatuula mumulabiraawo. Munnange emboozi ya WhatsApp era yalaze nti Tabaro yali ayogera mu ngeri y'okwewaana era nga kigambibwa okuba nti yali agamba mukwano gwe alinde nti gwe lindako bulinzi olabe ekiddako, wait for what was coming for Ssemakadde. Era ekyo nga kiraga nti amulinako akakuku ye nga omuntu nga yeewaana gwe linda olabe ki ekijja eri Ssemakadde, linda olabe. Kakati munnange mu mboozi eno bwetyo ne kirabika nti yasiize ekifaananyi nti waliwo embeera ey'ebyobufuzi eyeetobese mu kino era nga byonna bigendereddwamu kubeera nti nno badiscreditinga boonoona Isaac Ssemakadde. Kakwenza agamba nti bino byonna bwebitunuulira biri unprofessional ate era nga birimu ebyobufuzi eby'amaanyi. Waliwo obubaka bwe nalabye nga bugamba nti
but he was in the deal actually for writing that letter suspending Ssemakadde nti omukulu ono Tabalu yali mu ddiiru eyo nti ddiiru eyo ey'okuwandiika ebbaluwa egoba Ssemakadde yagirimu nnyo a day before. Kiraba nti nga ffe tetunaba kubifuna lunaku lumu emabega nti yagirimu nnyo era mbu he had boasted to one of our friends to wait what was coming for him Ssemakadde nti yali yeewaanye n'okwewaana nti gwe linda bulinzi olabe nga yeewaanira ku mukwano gwe gwe linda bulinzi olabe ki ekijja ekigenda okubeera nga munnange kituuka ku Ssemakadde gwe linda bulinzi olabe kye tufumbye. Kakwenza ng'atutegeeza kakati Kakwenza bw'atyo yategeeza nti Tabalu ono alabika munnange tamanyiwa waakoma kubanga talina legal authority talina buyinza naye munnange ye takimanyi era ono ye nga ye akolerera nnyo okulaba nti ayonoona Ssemakadde wamu n'okubeera ng'amukyankalanya mu kariya ye. Bw'atyo munnange Kakwenza n'alabula Tabalu nti wandibadde okomaawo kubanga ate luno olusozi luwalampye lweka luzibu nnyo kubanga tugenda kukwambalira era ojja kukifunamu omusera singa ogenda mu maaso. Kale munnange buli muntu yenna n'asigala nga yeebuuza nti Tabalu ekigendererwa kye ki? Ekigendererwa kye kiki? Yetafa ku kitiibwa kye ng'omuntu ati munnange wali akasente kasita akasente kabanga bwekali bakusuubiza kolooti kitegeeza oba oyolekedde kubeera ng'okozesebwa. Kakati munnange leaked conversation eno eyongedde munnange ate amafuta mu bunkenke obuliwo naddala mu byobufuzi wano e Uganda wamu n'enkwasaganya y'amateeka era nga kiraga waliwo abantu abakozesebwa okubeera nga batuukiriza ebigendererwa by'abantu abalala mu kwonoona amannya g'abantu amalala era nga waliwo obaolyawo kwegamba embeera ey'okulwanira obuyinza ani abakontrolinga kino ono tajja tuleetako sagaliko tulina okubeera nga tumulagako tajja kutusobola ffe bannannyini kintu era nga abasajja beesomye okubanga bakola buli kimu naye ekyewuunyisa nti abo abali emabega waakyo bwe tumanyi obulungi nabo bakimanyi tukimanyi naye munnange basalawo bikola mu ngeri ey'obutaba na nsonyi nti baagala okulaga nti olutalo luli mu bali ffe tetubiriimu balina emivuyo gyabwe bo nga bo ffe tetubiriimu kumbe muganda bwange ensi eraba era tukimanyi bulungi nnyo Ssemakadde abantu balwanagana nabo butereevu nti bano abali makkati ba Tabalu bonna abo bwe batyo babakozesa bukozesa nga banyampi era nga basasulwa butereevu bali ku musaala